Whether you were pastor or not, you remain with the same brains, feelings, and sentiments. Kakati mwe chibatta mulowooza nti mmwe mwawasa. Yes. Bwe mwawasa temwatulya Pawulo omutuukirivu. Kyeyabagamba. Temwali wasiza okujjako abagumu nganze. Kakati kitegeeza you married humanism. Love is emotional. Love is searching. Love is accepting. Kubanga mwakulira mu maka ga njawulo. If you ask Pastor Manjeri today, who became a mulokole first? Specialists awandira kazibu. Yagenda mu church okumugatulula. Kanali wamala naganti lwaki tokugatulula. Kereziya ina bagatulula obufungu. Kereziya gatulula bakatuliki. Ndi ankuba. Kanali yagamba nti although the Catholic Church does not support the beatings, battling of women, tell us why he is beating you. Yagana. Kakati mukirize. What is lacking? All of the efforts are done to protect the marriage. As if abalokole okwawukana mukiteekewo nti kiri nomo. You are not married. Muyinza okubanga olubirizi lwammwe si lwerwo. Era nze nagambye ti Pastor Manjeri, manyi Pastor Manjeri mukwano gwange ansabira. Tulina puroguramu nga ye yasookawo nze nzirako. Amanyi nnyo yandeetako n'abaana. Naye taddamu ebyo. Naye ayite ekkanisa. Ajibulire. Ajibulire nga Kiganda bwe yakola. Bana ebintu abuse. Alioka aleeta akaswanyi kenvubuka. Bomusajja oli akaswanyi. Afumbirwe mu real marriage esemutegeere. Nga Kiganda bwe yakola. The church will not collapse. Kiganda yakikola. Ate Kiganda yalimba. Kiganda mumanyi nnyo. Oyo mukazi we Naiti mulamu wange. Naye yamuwaayiriza. Ate Naiti yali amanyi nnyo Kiganda. Kiganda tewamulabanga ayambadde ekkutiya. Nga yekalakasa nti bagulewo amasinzizo. Obadde mulayi bulungi nnyo okuba gye twatandika. Ekkanisa yajjajjabaamu. Jajjabaamu omusambu okugaba ssente. Tewalabanga ayambadde Kiganda. Ekkanisa yajjajjabaamu mu childhood. Kakati mukitegeere. People divorce. But what matters is how to divide yourself. Tegedeyo nti ekkanisa yajjajjabaamu. Ekkanisa will remain there. As long as you tell the people nti gwenjawukanye naye si lwe lubirizi lwange. Muteesa naba Yesu andeetere omutuufu. Nabagambye nti nnyina wa Muteesa Lady Irene Namaganda yasigala muto. Ne bagamba nti Namasole tafumbirwa. N'abawandikira ebbaluwa olukiiko lwa Buganda nti ndi lubuto nagozobana nga Kanoni Kigozi yalumufuyiriza. Weewaawo kati komaawo tujja kusukaawo obadde mulayi yafumbirwa. Mwami Tamale abalokole nti okwawukana kakati gwobadde oyagala omusajja atte Manjeri oba Manjeri atte bbaawe. Ate ekyokubiri ekisembayo Manjeri alina okimanya n'abakazi abalala nti omukazi naalongoddwa. Abasajja psychologically balowooza nti ono omukazi afulumizza abaana babiri olunaku lumu lastika pe.